buli kito buli nsukusa jjawo ngazikirya buli nsukusa jjawo buli nsukusa ngazikirya tukoye. Abatuuze b'Egganda Nansana nga bayambibwako LC bakedde kwekalakaasa olw'omugagga eyagula embuzi n'azireeta ku kyalo ate n'agaana okuzisiba ne zitaayaaya nga tezibaliira emmere yaabwe ssaako n'okwonoona ebintu. Amataffaali ge gonna gonna zigalinya nina okulima kyenjagala ye mu kibuga mwe balundira nga talina waalundira yangola be bulumonde yonenezima kitundu alinganga yaliko yekka nazirinya ne baddamu ne bakuba ezo sente noddamu n'osasula ebitundutundu byonna byonna biri wali babizaayo wali kunankali byonna byonna zibirinnye. Haji Dirisa yagambibwa okuleeta embuzi ku kyalo ezisattiza abatuuze nga buli lwe bamugambako okuzisiba abagireganga mu Kampala bwe batalimiramu. Ayinza tugamba ku kyalo kyaffe yalundireko embuzi ne omusajja yaŋŋamba nsibase n'embuzi yaŋŋamba kino kibuga tebalima oba oyagala sibase n'enge oyo omwami oyo yenna tuzimbe ebikomera tuwone embuzi ku kibuga tibalima naye naffe tuli Gganda kino kyalo nga katuyambira abaana baffe kati ffe tukole ki. Mugagga akedde okugenda ku gigi e Luweero bwe bamukubidde essimu abakudaalidde n'ategeeza nti baba baagala bazitwale ku poliisi gy'anaazisanga abatuuze kye bakoze. Abatuuze abanoneddwa ebintu byabwe kuliko Fred Tumusabe, Wagaba Amiri ne Mama Nasolo ng'onaagamba nti embuzi zimuliira emmere ye gy'atunda bw'atyo n'alaga n'omusasi waffe amatooke embuzi ze galumyerumye ssaako ebirime ebirala ne bbulooka ze zirinnyirira. Tetukyalya lwamuziza Dirisa zakaleku mbuga tulina bibanja kuno ku Kampala mbu tebalima omusajja tumazeeko eddembe Dirisa polisi bazitunde ate tusasule ebyonoonye. Abu Batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Nansana.